Bagala kunzita bambi bajo events muyina maasawo ng'ate alaajana era ng'amaze n'okukola ekiraamo nsambya n'emirembe bannange nabo babula kwetta bwessi nabyo ogenda kuba ng'obifuna maasawo. Calvin Kayanja muyina maasawo, Anti Kayima bannange naye muyina ng'alangira abo abantu mbu abawunya ne Modo Music naye avuddeyo n'awagira abantu nti batandike bafeekinga obulamu balumye abalogo balumye abatabaagaliza nabyo ogenda kubanga obifuna mu maasawo. Alien Skin kyakuze Bebekulu Kikambwe Kingi Saha Bebekulu amulagidde ng'ate bw'atalina naye empisa mugamba mutya mwasiyo mutya bantu bange kansubira nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video mujimpe like era nensaba gwe wenna ate n'abakusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nyongera okusabirako mwena abalwadde abakosefu nti sabisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Suvi airport pick up no transport service banange tutambuliza ddala abantu munange sigenda kulwisa era nga akaleero tukatandise ne Arthur Kayima ononno yesoboddeyo bwantogo nga yesaza akatete yesibira ekitambala ku mutwe ekyo nga wokiraba ng'alangira abantu abawunya banange ono omwana naye katula bakatambya ate wamma nkongereyo nze n'agaleero bwe nkusanga ku ssaawa 12 ez'olweggulo oba ssaawa emu ey'olweggulo ng'ovaamu ekivundu ng'owunya enkwawa sigenda kukunenya nnyo kubamba simanyi gye wasiibye otawukira naye ssaawa emu ssaawa 2 ssaawa 3 ez'okumakya ng'ovaamu ekivundu ssaawa 2 ssaawa 3 ez'okumakya ng'owunyanga kamwaka owunyanga akabiza akaberege owunyanga akabuza akalume oba wasuza otigukirawa ssaawa 2 ez'okumakya ng'ovaamu omuvundu kakati olwo Yesu aba awunya atya oba emipiira giba giwunya gitya ssaawa 12 ssaawa emu ssaawa 3 ez'okumakya ng'ovaamu omuvundu ogwo gw'ekisiru omuvubuka omulungi bw'otyo omuvubuka atula wano ku intaneti n'otuleekanira nga kumakya subuhi ovaamu ekivundu bw'atyo Sister Arthur Kayima atabukidde abantu abawunya aha naye nga mukwano mulimu omuntu akuyitako n'ogamba bannange ono ye storage kati yagamba kinaama okyakimize asazeewo abalangire bannange Anti Kayima yina yeesaza obuteeteeyi nenga wekozaako eno ewa Modo Music ono ye avuddeyo n'awagira era n'akubiriza abantu nti batandike bafeekinge obulamu balumye ku balogo balumye ku bantu abatabaagaliza paka nga babutuukiddemu ddala obwo obulamu bwe babadde bafeekingira mugenda kubanga mutuusaako mu maaso wano wamma nammwe ate musobole okumwewulirako anti Modo Music yeetaggwayo banaye katumulabe ate tweyongere wamma n'agaleero kusemba nakyo funa y'emikwano gy'okwana eja KFC bakuwengayo ebipapula ebyenjawulo obikwate w'opangisa obisuule mu maasawo nga bingi obisize ne buto abapangisa bwe bakuyitako bakakase bagwe eddalu gende wali ekibuye we batundaga sseggwanga aganene ago okireete okireke mu lujja kitambule weefuula akigoba bannange mungobere bannange mungobere ku nkoko bannange enkoko eno bannange olyoka okisale naye ng'osoose kukigoba omwami bw'aleeta amanda togayingiza soko gateeke wabweru bagalabe enkota y'ettooke gireke wabweru bagirabe ekyokubiri muyina engoye ennungi funayo weekend engoye zonna oziggyeyo nezo wakolotya n'ozizingako zinnyike ziteeke ku waya buto amasuuka gajjeeyo ge wazinga eddo gateeka ku waya buto lw'ogenda okusobola okumalako n'ensi eno kwate engatto zonna ne bw'oba togenda kuzooza ne ze wayambala ddi na ddi zijjeyo zisimbye paledi bwoti kati bw'oba olina TV enene ng'onaasiimula ennyumba abapangisa bakuyitako kateni gisibe. Modo Music ye munange ali ku saidi y'abafeekinga obulamu agamba nti bufeekinge paka wootuukira ku bulamu buli obutuufu bwennyini banaye Modo Music ye
naye tayagala kusemba nakyo. Munange bwe nkuzaako eno ewa Grace Nashimera yali mukyala nga yimba nnyimba za nsi kyenva biki bikiwezi endongo naye n'amala ate n'afuuka omulokolera n'atandika n'ayimba ennyimba ez'obulokole ez'okutendereza Omukama okumugulumiza. Munange abaddekawo ne Mary Flavia Namulindwa nga bawayamuko n'agamba nti in music industry erimu eddogo liyitirivu nnyo. N'agamba nti olunaku lumu yali yeebase omuntu tamwatuukiriza mbu namulaba mu kirooto ng'amwambula engoye ze zonna ng'asigadde busabusa. Mwera munange olava mu kirooto ng'obudde bukedde enkeera n'atambula. Naye gye yatambulira gye yafunira accident oluvannyuma lw'okulaba muyimbi munno omukyala ng'amwambula engoye mu kirooto. Naye era nga ye agamba nti Bato awulira agyewulira na Cindy Ssanyu. Era nti Cindy ye wabanga ali ready era nga waliwo n'omuntu abateekamu omuthimbi ogutokomoka ye waali. Munange Sister Junior mwina amaaso wano ng'akyakungubagira akawunti ya TikTok naye gwe wenna yagiba akugambye nti akukolimira ku makya mutuntu n'akawungeezi. Sooka omulabe wano ate wamatu eyongereyo ffe n'agaaleero. Amanya Tamale Mirundi Junior bannange peji yange ya TikTok bagiba eriko Tamale Mirundi official bagitwala era nkiddamu tekyali mu mikono gyange bapostingako ebintu bya NUP ndi muwagizi w'NRM ndi muwagizi wa President Museveni oshekera so peji yange bagitwala naye nga sinateekawo ndala okuggyako musobola okunfolowinga ku YouTube yange Tamale Mirundi live ne buli ekiri ku page eyo yange ya TikTok eriko Tamale Mirundi official si kyange sikimanyiiko naye nga abagitwala Mukama abasaasire. Gwe wenna eyatwala akawunti ya Tamale Mirundi Junior munaye akukolimira buli lunaku buli kadde buli ddakiika buli ssaawa. Musajja wattu yenna ayogera n'oluyongobevu oluyitirivu. Eyagitwala ate apostingayo ebintu bya Nuupu yagambye tabeerangako wa Nuupu mbu wa NRM so byebyo nenga bwe nkuzaako eno ewa Bebe Cool munene big size mabegakawe yabaddekawo ne bakasukusendi n'abalala. Munange nayogera ku Alian Skin ne Kingisa abantu bangi byayogerako naye nkunokoleddeyo wano abantu ababiri. Nagamba Alian Skin talina mpisa yeeyita nti wa kitalo yamanyi nti ategeera naye ng'ate mbu tategeera. Era nagamba ne Kingisa hanaye talina mpisa nti omwana yajjula empisa embi ng'agamba Kingisa. Kati munange Alian Skin mwateeyira ntama laba byamuzeemu nga muyeereza mu nnyimba ze tamanyi okuyimba simanyi biki si bigambo byange wabula akatambi kaaka. Yadde Katonda kakankanya naye n'ebikwano gy'okugamba era funa n'akaseera k'okuyendeguza naye omuntu oyamponye n'enkozesa emabegaawo luyimba kyona nawe olwalina oli wayawaya awo netugenda nobuyimba bweze mbwerabidde kati awo nga ngenda mukuba mweno agalifa imagine akaseera kaali muganga yambiteisi omusajja ng'atandika mpozi kalimba kyekugambye mama abaana bange genze okolako. Alian Skin bw'ati ate yeewazeemu Bebe Cool naye nga ne Bebe Cool yamugambye nti Alian Skin ayina empisa embi. Byebyo. Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma bafe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya, oyagala kunona ku kisaawe
kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange byaddala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze ekimukwano bookinga Suvi tweyongere. Munange waliwo akatambi akatambula akabajjo nga aweereza message enkakkali General Muhoozi Kaine Rugaba era waliwo etwa akaseera n'akaaba n'okukaaba n'alaaja na bubi nnyo n'akola n'ekiraamo nzaalibwa gundi simanyi biki yayogera bingi nga ngendo kukabateera abantu babadde baatidde ne bagamba nti naye ddala ono omusajja Muhoozi yeeyita ki bannaye kana akatambi si kamu akaguno kana akatambi ka 2023 we yakakolera ono omwami Bajjo Events ngena kubanga nkabateerako ati tweyongereyo n'ensonga za mirembe wamu n'ensambya. Muhoozi jangu nkube nina abaana 8 Katonda yabakuza nze sina kye neekuyamba obwana bwange obwana bulikula buli mu banyaabwe nze ndiwooze kanga wanumaanizi amme nakoze Twitter nengamba in the coming election bwe kaba free and fair Bobi Wine afuna 7 ng'ofuna 7 nakuvumyeko kintiisa buli mukwano gwange naga tonkubira omusajja agenda kukuba agenda kunyiga amanege agenda jangu nzite oba Uganda yange komenya mucunga abantu bayina mwe omenya mumajambo gy'abantu lwete mututa mukaba tukumba bomu nevaawo Muhoozi wakyonzita nze tujja kukanga gwatonda nze kibayo okuwangala panga kino myaka accident nayagala dde okufa n'okwetta onkange olwokuba oyina emmundu oyina amajani agambo gye mu bintu bya president nga tabisobola kitawo bamuvumye bitya mama oba muvumye biki baifu mbali bafuddeko ze nakuvumyeko nze tonzikiriza kwogera lwaki weefula ojja mu bintu byotasobola ani ekwira wali mumagi twali tugambako bwega tobisobola kyoteeka mama oli mumbejja oli mulangira wa Bungereza kale jangu nzite Muhoozi bannayuganda bwapulaninga kunkuba miggo bwapulaninga simanyi kunkwata simanyi apulaninga kumpaba jangu okole kyonna kyoyagala n'ensisiiyo n'engola afudde nga bodyguard yamussa nawe wajja kubawo ekituukawo wemulowooza ensi bwagisuubula mumanyi obusungu abantu bwe balina olwokuba mutusasula ffe Abaganda mulowooza tulaba batyanga olwokuba mulina amagye n'emmundu kale Muhoozi nzita ndirwedde okufa maama buli omu nagamba bwegye bagenda kukwata bagenda kukuba twabadde mu meeting bayokutesa kuggwe nze Bajjo nze neetonda ogamba nti Bobi Wine agenda funa 7 okamusango bakuvumye Uganda ekyo kitwala ekyapa kyayo kitawa gifuza emyaka 4 nga tagikutanga kitakuba mu katuni nga waali buyisima busavuma Bobi Wine yali afudde ki Munange bwenkwolekeza ewansambya n'emirembe beddings banange bana abaana niyakola omukwano ebintu byalaavu bintu bizibu nnyo nyini ddala bana mbajjukire mabega kaawe badde beewa ebirabo okwegamba nga beeraga omukwano nga toyinza na kukirowooza yadde okukiroota nti olunaku luyinza okukyanga baawukanye naye kati okulaba nga buno obudde buli omu beeyisiŋŋanya nga kizibu Mukama Katonda laavu naye banange bagire beekole bino nga tebeeyinaamu baana oba omwana n'ate singa abadde beezaalamu bannange kyali badde kitasi kuyiwa musaayi Omukama abanjagalire abampere byonna ebisinga okwagala libadde lituttidde omwana limuleetedde bakifeesi ne bamukolako effujjo eritagambika era poliisi yeetaasizza omwana ow'obuwala eyakedde ku makya n'agenda ensambya n'ajjamu emmaali ye kooti yatwawudde buli omu akwate lirye azze mu muzigo gye baali bapangisa ajjemu obwo bwagende olw'okuba liwajjaayo likimanyi nti bagenda lirekeramu kisiimuula mu nju teririna kye lirina mu nsi eno kuleka okwesiba ku ntuuyo z'omuwala lireese bakifeesi ne bakola ku mwana w'abendi omuwala effujjo poliisi yeetaasizza era njagala okwebaza Uganda Police mwebale kudduukirira mbeera eno mu budde okulaba nti ekiragiro kya kooti kiteekebwa mu nkola n'omwana omuwala afuna eddembe lye ng'omuntu ennyumba omwana omuwala gye yeepangisiriza n'asasula ebbanga ddene mu maaso evvubuka ne limutangira ne limulemesa okuyingira mu nnyumba omuli entuuyo ze n'ebintu bye yateekamu ng'ensi yonna eraba
okumala ebbanga eddene. Olwaleero bwe litegedde nti oluvudde ku bizinensi ajjeemu ebibye atambule agende, ajja n'ewaka ajjemu ebibye, lireese bakifeesi okumukolako effujjo. Bavubuka mugende mukole, wajjaayo genda okole. Mu nnyumba tolinaamu kintu, tomanyi ne bwe bayimirira nga basasula omwezi gw'enju, tolinaamu wadde ekikopo. Era essaawa eno ekigenda mu maaso kwe kutikka ebintu byonna, kubanga omwana ow'obuwala lisiiti zonna azirina, buli kimu yakigula. Ne batuuka n'okukugulira ekitanda kw'onaafumitira omukazi. Teri kiswazizza nga n'ekitanda kyennyini kw'obadde ofumitira omukazi emabega ne maaso ekitanda kiri mu mannya ga mukazi. Tweyigiriza okukola ng'abavubuka, tuleme kukozesa ddogo kutwala ebyo bitali bya ntuuyo zaffe. Naye nze nkubuulira, kubanga okimanyi olutalo luno nduli wakati, era omwana omuwala ajja kufuna justice. Kagwake keetonye, kati ensambya ebyaffe twabitutte misana. Tulaba oba onaabeerayo, anti gwe mugagga, tulabe kaalenti naawe bw'okasasulako, kubanga omwana omuwala emyezi gye gikoma ku 3 mu maaso awo, bwe giggwako n'oyongerayo wadde omwezi ogumu, ja kuva ku intaneti. So ababadde abambuuza updates ezifa esayidi eyo, omwana omuwala agenze kutikka bibye mu nju. Bw'owulirira bino, kitanda buliri na buli kimu kyonna bakitisse ku mmotoka, ennyumba bagenda kugirekamu kisiimuula. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo, omuntu singa aba alina ebirwadde, musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa, abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, nsobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru, oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa, ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi.